kano kabatolosi bokka mwannyinaze ng'oli mutolosi bw'oba toyina kyamaanyi nnyo kyonoonya bweru kutambula kuzunga eno n'eri nga toyina nsonga lwaki ekutambuza sigala ewaka kankakuddiremu bw'oba nga toyina kintu ky'amakulu nnyo kyonoonya bweru okutagala eno n'eri nkusaba sigala ewaka ekikwekweto ekyokuddamu okunoonya abo bonna abamenya amateeka nga tebakyali mu ngalo z'abakama baabwe nga mukozesa ebitambulizo ebifu twogera ku ikamazi imwe abalina passports ezaggwako nga mukyalemedde mu lino eggwanga erya Saudi Arabia ikamazi nga zaggwako nga tonnaba kulinewinga imwe abatayina bintu bibakwatako bikakasa nti nno oli mu nsi muneeno nga olimu mu butuufu bwabyo munnange essaawa zono bali mu kukola kikwekweto era nga batandise okunoonya bakuba mmotoka mukono ku mukono nga banoonyaamu abo abagwira abajja mu lino eggwanga nga mulimu mu bumenyi bw'amateeka so wano wembagambira igwe woba ng'oli mutolozi nga toyina nsonga nkulu lwaki ofuluma ebweru okuzungazunga simanya nkyalira mikwano simanya ngenda mu molo simanya ngenda mu firimu simanya ngenda kwekubya bifaananyi simanya ngenda eno simanya ngenda eri sigalayo ewaka eyo gyoli mukwekweka gye waddukira okwekweka beerayo oleme kuzungazunga obeerenga owona kino ekikwekweto ekigenda mu maaso jjukira nti yenze Sheila Adita bw'oba ofollowinze page eno kiba kikuyambako kwata ku link nsisinkanayo ku YouTube channel yange subscribinga kwata ku notification bell buli video yona gye tuteekayo egenda kubanga tukako bulungi nnyo my dear sister commentinga tumanye ekikyolowooza ku video zetutaddeyo so abaganda bange abatolosi zezo updates ezigenda mu maaso kansuubire nti obutambi obuzze butambula nammwe muli mu kubulaba nga abasirikale mu ggwanga lineno erya Saudi bagezaako okukebera emmotoka buli mmotoka ku mmotoka eyita ku luguudo nga bagezaako okutunula mu bitambulizo eby'abantu bonna oba olina mukamaawo oba olina muntu mulala oba ani oba oli mu Saudi nga gwe oyina omuntu gw'okozesa ewaka naye nga omuntu oyo ayina ebipapula ebifu ebitali mu system ebipapula nga tebiri mu system bikakasa nti omuntu ono eggwanga yali yingira mu butuufu oba bikakasa nti omuntu ono bwe yamalako okukola yaddayo ewaka ng'ebipapula ebyo nga tobiyina mbu waddayo ewaka n'omala n'okomawo ogenda kubanga okwatibwa bw'oba nga oyina ebitambulizo ebifu katugambe nga oyina just duplicate katugambe ikama oyina ya duplicate working permit oyina ya duplicate abakozi amannya go gali duplicate oyina abantu boli mu kolera nga bakuyina mu bumenyi bw'amateeka si be bali kwezo empapula ezasayiningibwa nti nno be bakuleeta mu lino eggwanga nawe ogenda kubanga okolebwako mu bunnambiro ebintu bino muzze mu biraba bizze bibeerawo nnyo mu ggwanga lino erya Saudi Arabia era nga bamanyi ennaku zimanyi okutuuka ne batandika okkuba ekipande ku kipande ne bakuba mukono ku mukono mmotoka mukono ku mukono ne batandika okubanga banoonya era nga bamanyi n'okuyingira ebiyumba eby'enjawulo ebiteeberezebwa okubaamu abagwira si bannayuganda mweka wabula abagwira oba oli muna Uganda oba oli muna Kenya oba oli mu Tanzania oba oli mu Nigeria oba oli mu Philippines as long as nti oli mugwira ebiyumba ebyo bye mutera okwekwekamu abapolisi bamanyi okujja ne babikuba kikono ku kikono ne babikuba search ne batandika okunoonya nga banoonya bitambulizo wajjotya wajja naani omaze ebbanga ki okola mulimu ki okolera baani tulage ku working permit yo tulage ku passport yo ne bakebera passport wayingira ddi nti wayingira guno omwaka oba guli omwaka omazeemu bbanga ki muno nti bwediti ne bwediti oddayo ddi oba passport yaggwako tonnagenda ne batunula mu bice ebyo byokola nabaani bookolera bwe basiŋŋaana nti bookolera bakyamu obakolera mu bukyamu oba nabo bakukozesa mu bukyamu ogwo nno omusango gwe bawandiika bwe bakeberanga omulimu gwe wasayininga okukola waguvaamu dda for example wagamba abantu ozze no kukola mu saluuni ozze kukola mu restaurant ozze kukola mu nyumba z'abantu nga cleaner oba housemaid ozze kubanga okola ebintu ebyenjawulo oba mu kafe wabula n'oguvaamu oba n'otandika okola omulimu gw'obwamalaya n'ebintu ebirala ogenda kubanga okwatibwa so baganda bange video eno togiritako gitwalenga ya makulu oberenga okimanyi nti nno ekikono kitandise ate era mu kikono kino kiba kitegeeza komera nti bannammwe bangi nnyo bagenda kubanga basibwa isogwe atayina byakola nga owulira
toyina byakola sigala ewaka weggalire wakiri osome ebitabo oba osigale ku simu yo tuzungazunga ojja kukwatibwa yenze adita video gyongereyo atera nsangayo ku YouTube channel imbagalanya